mwebale tukiikiriza bulungi basewo ne banyaba ebigambo byange kabikomaawo mulowooza nsabudde mulowooza mbyogedde kambayitire anaasabula munaawulira basewo ne banyaba muzikirize nyanirize pulezidenti waffe aje abyogere abuwulire twalina ekizibu kya siriimu naye twamala kutuuzanga abaana ne tubabulira amazima abantu mubagambe nti be balina amaanyi akaluluko ye mmundu yo baleme kunafuwana kukakanya nnyo nti akaluluko ka mutwalo gumu ka mitwalo 5 akaluluko kyekisobola okukyusa embeera ng'olondera ddala kuva wansi si ku pulezidenti yekka nekuvira ddala wansi mutusindikire abakulembeze abalungi akabonero kali kamu kwemugenda okulabira abakulembeze abalungi akabonero kali kamu kemugenda okulabirako abakulembeze ab'essa akabonero kali kamu mukama yatugamba ekiseera bwe kiri bakituuse ndibasindikira akabonero basebo ne bannyabo obubaka bwenjagala obbawa akabonero manvuuli akabonero ako wembanga mukalabyeko ke kabonero ak'okwenunula fe omulimu gwaffe kugenda kwekenneenya tulabe nti tewali nkwezenge zeerimbika mu kabonero ako era ogwo omulimu nze ngukulembedde buli anajja n'akabonero ako mumulabiranga ddala bassebo ne bannyabo muzikiriza ebigambo byange mikomi wano musaasira DPTV Uganda, Dawn People Television. Waliwo n'omukiise w'ekitundu kino manye mu palamenti gyetuula tubeere nga tulwanagana n'ababbi ne babba ssente ne babba amabaati bannange bannakayunga mulina eddimu eddene ennyo nyini ddala mutuwadde ku bakulembeze be tutegeera naye waliwo n'abakulembeze ababeesibyeko abatategeerekeka bannaye mubeere mubagube babasiigira ekifaananyi ekikyamu ne bagaa nti omubaka ono abbye kino nakiri nakiri ava Kayunga owulira erinnya lyammwe bwe lyonooneka mwebyo tebibaswaza amaanyi tegali mu mmwe amaanyi gali mu mmwe kati twagala embeera eyo ekyuke mulonde abakulembeze abategeerekeka abakulembeze abajja okuyimirira ku mazima abakulembeze abatabba ssente zammwe kubanga ssente ezo ezibbibwa ssente zammwe kambuuze wano e Kayunga wano amalwaliro gamu aga gavumenti gali mu mbeera nnungi amasomero aga UPE aga gavumenti gye mutwala abaana abamu okusoma gali mu mbeera nnungi kambuuze eno amakubo go kiri kitya kakati ssente zirina okukola ku bintu ebyo so weeziri kubanga ziva mu mmwe nezibbibwa abazibba be bakulembeze abamu bava eno e Kayunga kati Kayunga mwetereze ate nga obusobozi mubulina kino kyetugamba nti protest vote akalulu tukanoonye tukalonde tukakuume tukalwanirire tugambe nti nedde kimala pulezidenti mwamulonda ate nga tulina essuubi mugenda kuddamu mulonde ku luno tumekinga essuuba nti alangirwa naye pulezidenti waffe oyo yeetaaga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bwatudde mu State House bwalungamye eggwanga yeetaaga palamenti erimu ababaka abategeerekeka ababaka abanayimirira ku nsonga ez'abantu ba bulijjo twereyo mu palamenti n'otunuulira abantu nga tebategeerekeka omu n'akugamba kubanga wa NRM Honorable Ssenyonyi okimanyi ensonga eno nange ennuma naye ntya siyinza kulonda nammwe nja kulonda abali be bagamba newankubadde sibikiririzaamu kati oyo omuntu oyo abeera wabulabe nnyo nga mu mutima amanye ekituufu amanye nti lino etteeka lye baleeta erya UPDF lye baayisa ligenda tulugunya abantu era nga naye akimanyi naye n'agamba banandaba batya nga nnonda wamu nammwe kati oyo abeera mukyamu kubanga ekituufu akimanyi n'agamba nti ensonga ez'emmwanyi nti yesi nzimanyi kubanga naye ne Kayunga mpulira mulimayo ku mmwanyi n'agamba ensonga nzitegeera naye ntya okulonda nammwe kati abakulembeze abo babeera babulabe nnyo kati pulezidenti twagala tumuwa abakulembeze ku levozi zonna sobola okutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso ate nga kisoboka mugambye awanike omukono gwe ayatule omulundi gumu nti alokose ayingidde National Unity Platform ekyo nakyo kigwe nayogedde neyeetoloola alemedde okukona ku nsonga
ekibiina ekiriwo mu ggwanga kati ekigenda okusigukulula n'akyemalira kiri ekibiina kimu, National Unity Platform. Kaira yenyini ayimiridde wano n'atulaga ekyali embalala. Ekyali embalala si enkola y'ekibiina ekigenda okujja ku Museveni. Era ebigenda mu maaso mu bibiina ebirala byonna tubimanyi. Eyo si enkola egenda okujjako Museveni. Enkola egenda okujjako Museveni yawandiikibwa mu Bayibuli. Banziruse nnyo. Yawandiikibwa mu Bayibuli. Bassebo, mu Bayibuli omwo mulimu omusajja kaali kavubuka kato nga kanyoomebwa nga bakayita Dawudi. Ne mumanyi Dawudi omulimu gwe yakolanga gyali emirimu ebiri. Ogwasooka gwali gwa bulunzi, ogwokubiri gwali gwa kusuna gita na kuyimba. Tegede Dawudi yalina emirimu ebiri: okulunda endiga n'okusuna gita n'okuyimba. Katandika okuteekako sikaani onoonyereze lwaki twogera ku Dawudi. Kubanga waliwo omusajja yali afuuse naggwano ng'abagezi mu nsi yonna bamulemeddwa, nga ne bajjeno mu mazje bamulemeddwa, ng'abanene n'abawanvu bonna bamulemeddwa. Naye Katonda n'ayimusa omwana asina jjuta, ayimba obuyimbi nga tasobola na kusitula kitala yadde engabo, gwe yasindikira Goliyasi. Ensi yonna n'enyooma. Naye bwe yayimira amaaso ga Goliyasi yakwata nvumulo n'akuba Goliyasi n'agwa, ensi yonna n'ejaguza. Olina Dawudi wakati mu ggwe. Bassebo ne bannyabo, muyina Dawudi wakati mu mmwe, naye muleke kubeera ng'ebyawandiikibwa nti birina amaaso naye tabikola ki? Naye tabiraba. Nti birina amatu naye tabikola ki? Tabiwulira. Laba Dawudi ani ayimba ali wakati mu mmwe anaakuba Goliyasi n'amuteeka ku ttaka. Bane mwagala ki? Katonda teyeerabira bantu be buli lwabeerawo okunyigirizibwa nga bwe mpulidde abamu boogera wano. Okukaaba n'okusinda asitula omuntu. Era ndikawo bigamba buli lwabeerawo obunyiivu n'okukaaba n'okusinda n'okubonaabona, Katonda asitula omuntu. Naye kiri gye muli okulaba nti Dawudi asituse. Dawudi ye President Bobi Wine Kyagulanyi. Kati okujjako nga tokkiriza ng'oli mukafiiri, oyo Dawudi w'omulembe gwo togamba nti Katonda teyakikola, Katonda akikoze. Dawudi waali. Kiri gye tuli nga tuyita protest vote okwebaza Katonda okutusindikira Dawudi tusobole okuba naggwano Museveni tumuteeke ku ttaka. Oyo atakyasobola na kutamba. Bassebo musonyi wawe mbadde mpabyemu buwambi. Ge mazima ago buli lujja mu Uganda wano lufunye okusoomozebwa mu mbeera eno gye tulimu. Seetaaga kwogera bingi, naye mutunulire oluguudo lwe tugiddemu. Mutunulire oluguudo lwe tugiddemu. Genda otunule mu ddwaliro ly'osooka okulaba wano. Embeera gye muyisibwa, obwavu obuli mu bantu baffe. Tunula mu bantu baffe. Ani akweyagaza muba olaba, naye nga bwekityo bwe kirina okubeera. Si bwe kirina okubeera. Mu nsonga zino twandibadde obudde bwonna tumala twogera ku bitendo ebyamaama kuba tumwerekera agenda mu nju ey'olubeerera. Ne twesanga twogedde ku mbeera tusobole okutema empenda ezikyusa embeera eyo. Bakadde baffe bannaddiini munnange bwe twogera ku bintu bino tuba tetusiga bukyayi n'omulundi n'ogumu. Bangi ku ffe twali tetubirinamu. Ne twagenda okulaba nga n'obulamu bwe twali tulowooza nti butweyagaza butulimba.
Kubane boba mugaggo otya nga oli mu family y'abantu abiri nga gwoli obulungi gwobeera omwavu wabiri mu nsi zikulembera obulungi ne bwoba mwavu otya bw'ofuluma ebweru w'ennyumba ye obwavu bukoma mu nnyumba n'otambulira ku nguudo ennungi abaana bo ne basomera mu masomero amalungi bw'olwala oba abantu bo bwe balwala ne bajjanjabibwa mu malwaliro agalimu eddagala ekyo bakiyita common good ekirungi ekya buli omu mu nsi ezikulembera obulungi bwe kirina okubeera ekyennaku ffe wano mu Uganda kobeere mugaggo otya olufuluma mu njuyo obeera mwavu nga lunkupa ena ekyo kitwagala okukyusa bassebo ne bannyabo ate nga kisobola okukyuka ono si rocket science abatusingako obukulu mu myaka muze mubirabako kobeere weeno kayunga kobeere weeno bugerere amalwaliro mwali mugalabyeko nga gali bulungi okusinga bwe gali n'enguudo zino n'ebiseera ebyedda tezaali za kolasi naye nga zirabirirwa wabeerangawo ebitongole ebizirabirira ng'abakulembeze kyekibakakatako ekyo nga n'abantu obugagga bwamwe mu buyina naye kumala emyaka 40 bazze babavuwaza mpola mpola buli kibagaggawaza bagenze bakinyweza buli kivaamu ssente buli kibatereeza buli kibawa confidence batandika ku birime byammwe ne bagenda nga babisala ebbeeyi ekyakasembayo zibadde mwanyi ne baziwamba kuba Museveni alowooza famire ye erina okukontrolinga buli kimu ne bazitwala entungamu ewatalimu amaanyi buli kimu buli kirime si vanira si pamba tibavaawo ne bagenda ne ku nnyanja balunnyanja munanjulira so ebyo twagala okutereeza bassebo ne bannyabo buli omu yeyagalire mu nsi ye tetusika bukyayi wabula twagala kutereeza nsi ffenna tugyeyagaliremu tetufa ofi nti Bobi Wine ayagala kubeera pulezidenti ne bwe mba sinze pulezidenti naye twagala kutereeza nsi yaffe ate nga tugenda kikola banange kisoboka bassebo ne bannyabo minisita wa Museveni no si minisita IGG Kalabalaba wa gavumenti yavaayo ye kennyini mugende ku YouTube oba ku TikTok munonye Betty Kamyanga akunnyonnyola lwaki tuli mu mbeera eno yakugamba tetuli mu mbeera eno lwakuba ensi yaffe enjavu nedda tuli mu mbeera eno olw'obubbi obukolebwa abantu abatono tuli miliyoni 49 tuyinza n'okuba tusukkamu naye abantu abafuga eggwanga lino bali abantu 30,000 naye n'egyo 30,000 si be balifuga abalifugira ddala bali tebasukka 3,000 bafamire emu baggwanga limu balulimi lumu bano abalala bonna bakozesa bukozesa baganda bange enguudo zandibadde ennungi naye batubbako triliyoni 10 buli mwaka triliyoni si biliyoni biliyoni erimu miliyoni 10 triliyoni erimu biliyoni 10 kati batubbako triliyoni 10 abazibba bamanyiddwa kuba tebasobola nakwatibwako ezo sente zandibadde mu kabanga katono zisobola okukola enguudo zonna eziri mu Uganda kati kuba akafaananyi nti bazibbidde emyaka 5 so ekizibu kyaffe si bwavu ekizibu kyaffe bubbi ate nga abatubba ekyennaku ne bamukuba omufiirako naye nga bbye eddwaliro eddamba oba oluguudo olulamba mubuterawo red carpet n'ayitawo okugeza mu abantu beene ebbaale mukiikirirwa omubbi Ntenjeru abantu b'Entenjeru mukiikirirwa omubbi ng'erinnya lye bamuyita Amos Lugoloobi naye kati nze si batya naye tabatya naye ate tobatya lopo naye ate nze bantya kuba bamanyi nja byogeraniira baganda bange mubeera n'omukulembeze
najja nga takyabba ssente babba ssente kalya gavumenti neligwawo ne bagamba kyekiriwo tyabiweddewo jasigano mabaati gagenda Kalamoja nago mugaleeti embeera gye tulimu mukyakuba n'engalo naye ate nze sinenyaye nenyammwe mumbuze lwaki omusajja Max yatuyigiriza nti teri asobola kufuula muntu nga tomuwadde lukusa abo abantu bandibadde tebabanyaga singa temubawa lukusa Museveni yandibadde tatutulugunya singa tetumuwa lukusa bandibadde tebakugoba ku ttaka ly'abajjajjaabo n'amalalo ne bagakusiguzayo singa tubawa lukusa olukusa olubawo otya nga weetuddeko oba ng'okkiriza obumpwankimpwanki bwe bakuwa jiji buli mujiji nga gumaze okwefumitiriza gwina okusalawo omulamwa gwagwo then gwina okuzuula omulamwa gwagwo bwe mmala okuzuula omulamwa gwammwe ng'omujiji nga generation then musalawo omulamwa guno tugulyemu ebinyeebwa oba tugugoberere gutaase ffe n'abaana baffe n'abazzukulu Museveni yajja mu buyinza nga nyina emyaka 4 ne kati ntunuulira ngenda nakuzzukuza tulina abaana b'abano bato batunuulidde njagala gwe ali wano ogende nga weebuza ekibuuzo abaana bange bano abato ngenda baleka mu nsi ki bannange kye tulimu bakiyita existential threat amawanga mangi nnyo Amerika eyo gye mulaba tewaliwo abazungu nedda waliwo aba Red Indians abantu bananyini waayo babayitanga ba Red Indians ne kubanga baaloba ne bajjanga babajjako ettaka lyabwe mpola kati babassa mu concentration camps kikyasobokera ddala naddala mu abantu b'omu Buganda wano mu myaka gitawera 10 ne mbeera musigale nga bagamba mwasigaza linnya nga Baganda bine bintu byenjogerako biruma naye nga ge mazima njagala okubasaba Baganda nti step esooka y'okwenunula kwe kugula amaaso n'olaba amazima nga bwe gali n'okkiriza nti ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akyogedde ate n'ekikyamu kibeera kikyamu n'akyogedde ne wajjanga munnaddiini naye ng'ekikyamu kisigala nga kikyamu ekyo bwe tunakiraba alawo wa gye twagala abaana baffe bagende tuli mu kkula nga maama bwe tumuziika tusobola okukeera nga tuziika omu ku ffe negwe kinaakusanyusa emyaka 10 okuva kati nojja nga wonaawona watali bwabagwira kubanga nawadde njogerako ne gavana nakwedde nantegeeza nti n'ettaka ly'abantu balitwala entakera so ebyo byonna tusobola okubistopinga baganda bange bino byembabuulira sirogotana birogotane nali ndabyeko ku mawanga Uganda ge yali ewaddeko obuyambi Uganda yali ewaddeko Dubai obuyambi ku mulembe gwa Amini kati gye tusindika abaana okola obwakadamu kisoboka sente zitusolozebwa mulo nizikola ebyo bigendo tuyamba ffe n'abaana baffe n'abazzukulu kuba buli omu ku mmwe agenda kutusobola ndago muvubuka myaka gyange ina amaanyi gikozesezzaaki kukyusa mbeera oba kumpaayo mitwalo 2 then bansasule ng'eneze nkube bannange nalaba omusajja eyabba amabaati nga bamututte mukomera naye nga abavubuka abaavu baweereddwa mu twabiri musitule mu bbanga bagwira bagireka tugereka mu Afrika yosanga mu Afrika yokka gyoyinza okusanga omubbi abbye ssente ezandizimba eddwaliro naye ate abo abagenda okufa kubanga tewali bujjanjabi nga bamusitudde bamuwaana mbasaba baganda bange tuggule amaaso ekyo ekintu tukikomye omuntu yenna ayina eyeesoboddeyo okubakiikirira first and foremost mumanye nti mwe mulina obuyinza musitule omuntu agenda okubagondera mmwe nga mmwe agenda okubeera kuba mmwe musolo ekyo tusobola okikyusa baganda bange nsaba mukifumiitirizeeko mwenna
mumanye nti kobeere ng'oli bulungi otya naye Uganda bwe bateteredde weerimba muganda wange naye singa tutereeza eggwanga lyaffe ffenna tusobola odyeyagaliramu ne tukaddiwa bulungi abaana baffe ne basoma bulungi ne tubanga tetukyaza bannyinaffe nga tebalina nsigo kubanga bazibagiddemu eyo ku bye gye babadde bagenzi ekyo kitwagala okutereeza baganda bange maliriza nga mbatuusako obubaka buno okuba bwe tutuuka mu kampeyini batya nnyo tukkiriza na kwogera nammwe muntenjeru abantu b'oludda eno mwenna nze Kyagulanyi Sentamu Mitembo Daudi gwe muwulidde Honorable Kakane ng'ayogerako wangi ekyo ekitabo nakisoma nekitegeera bulungi nnyo era obubaka bwe bwantuukako nabukkiriza era nesoboddeyo nate nti singa omusajja anyaguludde eggwanga lyaffe lyonna abantu b'enkulembedde bano bantu balungi bantu bampisa omulamwa gwaffe mwe bamaama mugyeyagaliremu omulamwa gwaffe kukyusa nsi yaffe abaana baffe basome bulungi omulamwa gwaffe kukyusa nsi yaffe buli muntu abeere nga yenkana ne munne wansi w'amateeka omulamwa gwaffe kubeera na ddembe ly'abuntu eri buli muntu ng'amateeka gamukuuma kyekimu ate nga bw'agamenya gamubonereza kyekimu omulamwa gwaffe kuleeta nkyukakyuka ey'emirembe mu bufunze omulamwa gwaffe kujjako gavumenti ya Mwami Museveni eyamusibira mu bbwa basebo ne bannyabo bannaffe babanga babatuuseeko mubalabiranga ddala nze nnyina okukkiriza mu mutima nti tugenda kikola nja kukomawo wano nga ne Katabu oyo mumulaba temulaba nga kyetowaza ajja koma naye sijja babuli akyajja komawo nga naye ebyo byonna tusobola okubikola basebo ne bannyabo nga tulina amaanyi gammwe nga tulina obwesige bwammwe nga tulina obuwagizi bwammwe munzikirize mbasabe buli omu buno obubaka bubuulire munne okumalawo embeera eno tulina giyigiriza buli omu abantu mubatuuze mubabuulire twalina ekizibu kya siriimu naye twamala kutuuzanga abaana ne tubabuulira amazima abantu mubagambe nti be balina amaanyi akaluluko ye mmundu yo baleme kunafuwana kukakanya nnyo nti akaluluko ka mutwalo gumu ka mitwalo 5 akaluluko kyekisobola okukyusa embeera ng'olondera ddala kuva wansi si ku pulezidenti yekka naye kuviira ddala wansi mutusindikire abakulembeze abalungi akabonero kali kamu kwe mugenda okulabira abakulembeze abalungi akabonero kali kamu ke mugenda okulabirako abakulembeze ab'ekisa akabonero kali kamu Mukama yatugamba ekiseera bwe kiri bakituuse ndibasindikira akabonero basebo ne bannyabo obubaka bwenjagala obbawa akabonero manvuuli akabonero ako wembanga mukalabyeko ke kabonero ak'okwenunula fe omulimu gwaffe kugenda kwekenneenya tulabe nti tewali nkwezenge zeerimbika mu kabonero ako era ogwo omulimu nze ngukulembedde buli anajja n'akabonero ako mumulabiranga ddala basebo ne bannyabo muzikiriza ebigambo byange bikomi wano nasaasira famire y'okubibwako maama wummula mirembe Mukama yebale kuwangaza ffe tugenda kusigala nga tutoba tukwesa ekitiibwa maama yonna gy'oli olibeera oli awo ng'owulira nti omwana wo minisita omwana wo ki byonna abantu be bali babikoze olw'ekisa kya Katonda wummula mirembe maama mwebale